أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا مولانا محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورم، وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم، وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم، وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم، وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. وملو جنبولي لزا أمتنا مجب واشتيب الله سبحانه وتعالى وزاكوك سبا وكساسلا نميلين به جدير ومواقروا في النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Tugo soruna kulwaleero n'episode zaffe okubeera nga tunnyonnyola ekitabo kya Imam al-Busiri rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi ddarain. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusaasire naye amusaasire ku dunya ne ku akhira. Nga olunaku olwaleero tugenda kubeera nga tutandika fasulu athalith fi madhi nabiyi sallallahu alaihi wasallam. Nga fasulu eno oba omulyango guno ogwokusatu gwe gulimu ekigendererwa ekikulu Imam al-Busiri rahimahullah ekyamuwandiisa ekitabo kye kino oba kasida ye, nga kwe kubeera nga yamdahu nabiya sallallahu alaihi wasallam, abeera nga akozesa ebimu ku bigambo ebitono Allah bye yamusobozesa okwogera n'okuwaanaku owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Twakomye mu baiti yaffe eyasembayo أقانت أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقمي، ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أصمي. إمام مبيت زا سيمبايو وان بقام بيا سيمبايو أن ينجل الفصل الثاني كان يتهم نفسه بالقصور يلي إلى با نغوي توالى بيه وكبانغا mukendeevu mu kubeera nga atuukiriza ebyo owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bye yamulagira, nga we yali enkola y'abaatusooka bonna nga we twalabye omuli Sayyidina Ibn Abbas, omuli Sayyidatuna Aisha radiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, eyatuuka okugamba nti bw'oba oyagala okumanya nti anta muhsinun, totuuse ku ddaala eri abo abantu abalongoosa, bw'obanga Mungu akusobozesezza n'okubeera ng'osobola okulaba obukendeevu bwo oba obutali butuukirivu bwo, kijja kubeera nga kikuyamba gwe okubeera ng'oyongera okulongoosa okutuuka ku daraja eyo Allah subhanahu wa ta'ala gy'akwagalako. Kati bwe yamaliriza bayitize ezo omulyango gwe ogwokubiri n'atandika fasulu eno ey'okubiri nga yashra'u fi al-maqsud, ng'ayingira mu kigendererwa ekikulu ekyamuwandiisa baiti zino oluvannyuma lw'okubeera nga yali atandise ekitabo kye n'okubeera nga yataghazzal binnabi sallallahu alaihi wasallam bilghazal al-afif, kubeera nga ayanjula omukwano gw'eri nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'ebigambo ebirimu ensa. Bwe yamala n'abeera nga ayogera ku bigambo fi mujahadati nafsi, okubeera nga omuntu alwanyisa omwoyo gwe okubeera nga tegugoberera sheitaani n'okwagala kw'omutima. Yatandika fasulu eno eyokusatu n'agamba nti zalamtu sunnata man ahya adh-dhalama ila an ishtakat qadamaahu ad-durra min warami. Yagamba nti nga ndi mukendeevu nnyo nze Imam al-Busiri, nga ndi mukendeevu nnyo nti zalamtu sunnata man ahya adh-dhalama ila, bwebanga sisobodde kubanga yakomekkereza fasulu ewedde nga nti walam usalli siwa fardin walam asumi,
sisobodde kubeera nga njitiriza okubeera nga nsaala esswala eza sunna nga nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yali ate nga yalina okubeera kudwa yange naawe gwampuliriza ati dhalamtu sunnata man ahya dhalama ila nga ndi mukendeevu nnyo okubeera nga ndyazaamaanyiza obutakola sunna z'oyo man hatha man harfu ya man yali ategeezaamu nabbi sallallahu alaihi wasallama okutandikira ddala bayita esooka paka nakati الإمام لم يصرح باسم النبي صلى الله عليه وسلم تنبا كواتو يلي تنبا كتوكا كواتو لرنيا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو المقصود في البيت تنغا يلي يتجين لرشوك وانديك بيت زنو نغانت ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى بمبانغا الصبر كسالة صلاة السنة وكسيبا كالسنة غاندي مكينديف مكبير عنغا نقبل النبي صلى الله عليه وسلم oyo nabbi ahya dhalama ila eyasaalanga ekiro kyonna yani ahya dhalam yani anara layali yabeeranga ebiro bye yabifuula ng'ebyemisana n'abeeranga byonna yabimalanga mu kubeera nga asaala yani ahya dhalama ila obudde bwe bwonna obw'ekiro yabumalanga nga asaala ila an ishtakat qadamaahu ddurra min warami okutuuka bwe yatuuka kubeera nga afuna obulumi mu bigere ishtakat qadamaahu ebigere bye natuuka kubeera nga bifuna obulumi min warami oluvannyuma lw'okubeera nga byali bizimbye naye nga kizze oluvannyuma lw'okubeera nga yali ayitirizza nnyo okubeera nga ayimirira okutuuka mimma yurwa mu ebyo ebitunyumiza nti sahaba ayitibwa Mughira agamba nti annahu sallallahu alaihi wasallam nabbi sallallahu alaihi wasallam qaama hatta tawarramat qadamaahu nabbi yayimiriranga ekiro ng'okubeera nga asaala hatta tawarramat qadamaahu okutuuka ebigere bye byatuuka kubeera nga bizimba nga bizimbye lituuli lqiyam olw'okubeera nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yali amaze ekiseera kinene ng'ayimiridde ng'asaala صحابه ينابوزه النبي صلى الله عليه وسلم أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر نبي الواجه ويكالو بيرزوكتوك كدار جينو ngate Allah subhanahu wa ta'ala yakusonyiwa byakulembeza n'ebyolisembya yokukola nagamba nti qala afala akuna abdan shakura owange gwe Mughira toyagala mbeerimu abo abaddu abeebaza ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala so nabbi sallallahu alaihi wasallam obulamu bwe bwonna ebiro bye byonna yabimalanga ayimiridde ng'asaala kati imaamu kyatandika nakyo nagamba nti nga nali mukendeevu nnyo mu kubeera nga ngoberera nabbi sallallahu alaihi wasallam naawe muganda wange mpuliriza osaala kyenkana kyekiro kati ye imaamu yalabanga mu kubeera kwe kubeera nga tasaala nga nabbi sallallahu alaihi wasallama bw'asaala ate nga ye kudwa ye nga kyekyokulabira kyekifaananyi kye ekikulu kyalina okubeera nga yeekwatako yabeeranga ng'alinga yeeryazaamaanyizza kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallama kaana yaquumu yalinga ayimirira ekiro kyonna hatta ebigere bye byatuuka okubeera nga bizimba nagamba nti nga nali mukendeevu nnyo mu kubeera nga ngoberera nabbi mu nsonga ezifaananako bwe zityo nayongerayo nagamba nti washadda min saghabin nabbi sallallahu alaihi wasallama okumanya yali muntu nga aluubirirawo ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti washadda teyakomanga kuyimirira kukka yagamba washadda min saghabin ahshaahu wa tawa tahta alhijarati kashhan mutrafa aladami nabbi sallallahu alaihi wasallam shadda yalinga asiba ku lubuto lwe min saghabin yani min ajli aljuu' nabbi sallallahu alaihi wasallam yalabibwangako mu ntalo ng'olutalo lwa Khandaq basahaba bamulaba ng'asibye ku lubuto lw'ejjinja naye ng'ekimusibizaako ejjinja min saghabin yani min kathrati aljuu' yasibanga ahshaahu al ahsha kitegeezaamu yani man tawat alayhi albatan ebintu ebikuŋŋaanidde wano mu lubuto omuli ebyenda ekibumba n'ebifaananako bwe bityo nabbi sallallahu alaihi wasallama yasibanga ku lubuto lwe ejjinja olw'enjala ennyingi gye yabeeranga alina ng'emuluma ng'asibira ku lubuto lwe okubeera nga akendeezaako
ku njala eyalinga emuluma, kubanga bagamba nti ejjinja bwe liba nga lisibiddwa ku lubuto nga linnyogoga lisobola okubeera nga likendeeza ku bbugumu eribeera mu lubuto singa olubuto lubeera nga lukalu nga temuliimu kyakulya. Kati yalinga nkola y'Abawarabu okubeera nga basiba ku lubuto amayinja bwe bati, bw'abanga enjala emuluma asobole okukendeeza ku bbugumu eriyinza okujja mu lubuto olw'obutabeeramu kyakulya ekiyinza okubeera nga kimuleetera olubuto okumuluma olw'enjala ennyingi. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallama yali qudwa, yali kyakulabirako gy'oli gwe muganda wange ampuliriza nange ayogera nti newoba ng'oli mu mbeera ey'akanyiga efaananako bw'etyo, Nabbi sallallahu alaihi wasallama yakusooka okubeera nga awangalira mu mbeera bw'etyo, naye yabeeranga atya? Yabeeranga mugumiikiriza, n'agumiikiriza ekyo Allah subhanahu wa ta'ala mbeera gye yali amutaddemu. Kati Imaamu alinga yali agamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama qudwa yange oba ekyokulabirako kyange, ye ate we yabeeranga mu mbeera efaananako bw'etyo yagumiikiriza, naye ate nze ndaba buli wembeera mu bizibu obugumiikiriza bwange bukendeevu nnyo okubeera nga ngumiikiriza ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byantaddeko. Kyova olabanga abasahaba babeera nga bamulabanga mu lutalo olwa Khandaq bajja okumuloopera enjala sallallahu alaihi wasallam ng'omu ku baasibye ejjinja ku lubuto, ya Rasulallah tolinayo ekyakulya kubeera nga tulya. Nabbi agenda okubabikkulira ku lubuto ng'ate ye enjala emususseeko n'abeera ng'ate ye ku lubuto lwe alinako amayinja gasukka mulimu. So Nabbi sallallahu alaihi wasallama yali kyakulabirako gy'oli gwe muganda nga mpuliriza mu bifaananyi ebyo ebibiri nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama yalinga ayimirira ekiro n'ayitiriza okubeera nga asaala, ate nga Allah subhanahu wa ta'ala yamusonyiwa ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, ng'ate Allah subhanahu wa ta'ala yamusonyiwa byakulembeza okukola ne byalisembyayo okukola. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'abeera kyakulabirako gye tuli nti singa omuntu abeera mu mbeera ey'akanyigo ey'obwavu n'embeera yonna emunyiga, Nabbi sallallahu alaihi wasallama yali kyakulabirako gy'oli nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama ye yasooka okubeera ng'ayita mu mbeera eyifaananako bw'etyo, naye ate ye n'agumiikiriza. Naawe muganda wange Imaamu al-Busiri kyagezaako kulaga nti ye mu bukendeevu bwe mu kubeera nga afaanana ebifaananako bwe bityo ku Nabbi sallallahu alaihi wasallama gwe tugoberera, gwe twagala, naawe kennyini nnyini olina okwekuba mu ttooki mu mbeera zo z'owangaaliramu nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yabeeranga mu mbeera gye ndimu yakolanga atya n'ebifaananako bwe bityo. Alladhi yattahimu nafsahu bihadha al-Imaamu al-Busiri, Imaamu al-Busiri eyeraba nti mukendeevu mu bifaananyi ebifaananako bwe bityo, yoyo abamanyi abafaananako nga Imaamu az-Zarkashi ne Imaamu Jalaluddin al-Mahalli abasharaha ebitabo bye ne bamuwaana nti yali musajja wari'an, mutya Katonda, zahidan, nga edduniya yagivaako ali ku bya Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'abanga yeerabanga yali mukendeevu bw'atyo, ate gwe muganda wange ampuliriza. Imaamu yayongerayo okulaga ng'ayongera okwogera ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Bino byonna abyogera mu mbeera yakuwaana Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi yali musajja mutya Katonda okubanga yali atuuse okubeera nga ebiro bye byonna bimala asaala. Era yali musajja mutya Katonda nga mugumiikiriza, teyakomplainingaako mu mbeera yonna gye yabeerangamu, oba yabwavu oba yakanyigo. Imaamu ayongerayo okuwaana Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'amwogerako n'agamba nti waraawadathu al-jibaalu, newakubadde nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam tulaba embeera gye yabeerangamu ey'okubeera nga enjala emuluma, naye agamba nti waraawadathu al-jibaalu shummu min dhahabi an nafsihi fa araaha ayyama shamami. Oyo Nabbi gwe tulabye okumanya nti yali ebyo byonna abikola lwakwagala Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala raawadathu al-jibaalu shummu min dhahabi, Allah subhanahu wa ta'ala yamubuuza nti nkufuulire ensozi zino ez'e Makka nga zizo naye nga zonna nzifudde zaabu bya bugagga byo, an nafsihi, ng'ebyo byonna obyeyagalize nga bigenda kubeera bibyo, naye Nabbi sallallahu alaihi wasallama fa araaha ayyama shamami a'rada anha i'raadan shadida. Nabbi sallallahu alaihi wasallama byonna byonna n'abyesamba, n'asaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere muddu wa bulijjo nga Nabbi. Nga bwe kijjira mu hadithi, Jibril alayhi salatu wassalam yajja eri Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti inna Allah yaqri'uka assalam
Allah mukama wange Katonda abeeranga akussizaako emirembe. Wayaqulu laka, era nakugamba atuhibbu an takuna laka hadhihi aljibalu dhahaban wa fidda, wa Muhammad weegomba okubanga ensozi zino zonna ez'e Makka Allah zikufuulira zaabu ne feeza nga zizo ng'oli mugagga. Watakunu maaka haithuma kunta, era zibeerenga naawe nawe ozaagalidde mu kifo ky'oba olimu. Nabi sallallahu alaihi wasallama fa atraqa saa'atan thumma qaala ya Jibril, Nabi sallallahu alaihi wasallama n'amala akaseera nga alowooza, n'amala n'agamba Jibril, inna ad-dunya daaru man la daara lahu, n'agamba Jibril, mazima ddala eno edduniya gy'olaba kifo ekigenda okweyagalibwamu omuntu yenna atalina kifo kyabwesiimu kyagenda kuwangalirako yawma alqiyama. Yani edduniya eno temulimu kirimu. Wa maalu man la maala lahu, era emaali gy'ogenda okufuna ku dduniya kuno yonna teriimu. Naga nti yajma'uha man la aqla lahu, omuntu yenna amala obudde bwe ng'akuŋŋaanya maali ng'anoonya bya bugagga abeera ng'omuntu man la aqla lahu, abeera nga atafumiitiriza nti emaali eyo yonna gy'akuŋŋaanya agenda kubeera nga agireka ku nsi, wabanga emaali eyo tagikozesezza kubeera nga agulamu jjana Allah subhanahu wa ta'ala gy'ayagala. Jibril kwe kubeera nga yamuwaana nabbi n'avuga nti thabbataka Allahu bilqawli thabit, Allah akunyweze n'ekyo ekigambo ekinywevu ekya la ilaha illallah Muhammad rasulullah. So nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kino kijjawo ekiyinza okubeera nga kyogerwa nti nabbi sallallahu alaihi wasallama ekyamuleeteranga okubeera nga awangalira mu mbeera y'enjala bwali bwavu la, wabula nabbi sallallahu alaihi wasallama ekyamuwangaliza mu mbeera ng'eyo yali qillatu raghaba fi dunya, okubeera nga nabbi sallallahu alaihi wasallama yali si muntu nnyo wakwagala bintu bya dunya nga tebimumalamu, nga teyeeguya dunya. Kyova olabanga yembeera bwatu gye yasalawo okubeera nga awangaliramu, newankubadde nga owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yali amusaliddewo okubeera nga agenda kubeera mugagga, nga nabbi omugagga alina ensozi n'ensozi nga zonna za zaabu. Imaamu yengere n'agamba nti wa akkadat zuhdahu fiha daruratuhu, era ebimu ku byongera okulaga nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yali zahidan, yani nabbi sallallahu alaihi wasallama embeera gye yawangaliramu yali yagyesiimira, wabula teyali nkake gyali okuwangalira mu mbeera ey'omuntu owa bulijjo, omuntu atalina maali nnyingi oba omuntu atawangalira mu bulamu bwakweraga. Tikwali kubeera nga la yarghabu fi dunya, yali nga ebirowoozo oba okwagala kwe tekuli nnyo mu bintu bya dunya. Naga nti wa akkadat zuhdahu fiha daruratuhu, ebimu ku byongera okulaga nabbi sallallahu alaihi wasallama yali zahidan fi dunya, yani yali si muntu yeegomba nnyo bintu bya dunya. Yani daruratuhu shiddatu lihtiyaj, kwe kubeera nga mu kaseera Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamusindikira Jibril okubeera nga emubuuza nti nkufuulire ensozi zino zaabu ne feeza, kwe kubeera nga mu kaseera ako ekyali kirebwako kungulu nti yali mwetaavu nnyo mu kubeera nga afuna ebyobugagga. Naye ate mu mbeera y'okubeera nga yali mwetaavu, naye ate fa a'rada an dhalik, n'abeera nga abyesamba, n'abeera nga abyerekereza ku lw'obwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naga nti wa akkadat zuhdahu fiha daruratuhu, ebyongera okukakasa nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yali si muntu wakwegomba amasanyu ga ku nsi, wabula okunoonya ebyo ebisanyusa obwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwe kubeera nga mu kaseera Jibril we yamusabira okumufuulira ensozi zaabu ne feeza, okumuwa ebyobugagga, yali mwetaavu nnyo, naye ate neyeesonyiwa. Aga nti inna ad-darurata la ta'du ala al-'isami, mazima ddala obwetaavu obwo obuyitirivu nnyo omuntu bwatuuka okubeera nga ekintu waba takifunye tajja kusobola kubeerawo. La ta'du ala al-'isami la tata'adda ala man 'asamahu Allah, obwetaavu obwo tebubeerawo ku muntu Allah subhanahu wa ta'ala gwe yawa isma, oba omuntu Allah subhanahu wa ta'ala gwe yaprotectinga, gwe yakuuma okubeera nga tagwa mu masanyu ga nsi agagayinza okubeera nga tegasanyusa obwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyovalaba nga batunyumiza mu hadithi aga nti kana jullu nadharihi
almulahadha. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ebintu by'edduniya ebisinga byonna byonna ebiseera ebisinga bwe yalinganga abitunulira butunulizi kubiraba naye nga tayinaamu bwetaavu bwonna bw'alina mu mutima ku bintu ebyo, nga ye kyanoonya kwe kubeera nga asiimisa ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaana yastaghna, Nabbi sallallahu alaihi wasallam ebintu byonna by'oyinza okubeera nga weegomba gwe muganda nga mpuliriza, byonna byonna yalinga yabyesonyiwa nga ye yastaghni billah subhanahu wa ta'ala, nga afuula Allah subhanahu wa ta'ala okubeera kwe n'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe bugagga bwasinga okubeera nabwo, nga yathiqu ma inda Allah, nga akakasa ebiri mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tibyamaanyi oba byakitiibwa n'okusinga ye byayinza okubeera nga akwatako n'omukono oba ebyobugagga byayinza okubeera nga yeefunira. Kyova olaba nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba mu hadithi nti az-zahadatu fi dunya, mazima ddala omuntu gwe bayita zahidu oba omuntu gwe bagamba nti a'rada ani dunya, yeesonyiwa ensi. Az-zahadatu fi dunya laysat bitahrimi al-halal, zahada oba omuntu okubeera nga la yarghabu fi dunya, teyeegomba nnyo bintu bya masanyu ga nsi, tekitegeeza muntu kwegaanako okukola bintu biri halaali, ng'okubeera nga omuntu alya, n'okubeera nga omuntu ayambalako engoye ennungi, ng'omuntu okubeera nga afaananako bulungi, ng'abantu abasinga bayinza okulowooza zuhudi kiki ekitegeeza. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti innama zahadatu, mazima ddala gwe bayita zahidu nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam gwe yali akinnyonnyola, an takuna ma fi yadi llahi awthaqu mimma fi yadik, kwe kubeera nga okakasa tuba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala byalina oba byasobola okubeera nga akutuusaako byamaanyi oba bikakafu nnyo n'okusinga gwe byosobola okubeera nga weetuusaako. Ekyokulabirako ti omuntu ayinza okulowooza nti bwemba nina ssente wengenda n'enkola nja kufuna ssente ezisobola okubeera nga zirabirira abaana bange. Allah subhanahu wa ta'ala n'amugezesa okubeera nga agenze n'akola, naye ate ssente z'alina oba ssente ne zigaana okubeera nga zifunika ezimuyambako okubeera nga aweerera abaana be. Kati so zuhudi kitegeeza okubeera nga oli mukakafu nnyo nti Allah subhanahu wa ta'ala yagenda okukumalira, toyina busobozi ku kintu kyonna, toyina busobozi bwetuusaako kintu kyonna kirungi gy'oli oba okweprotectingako ekibi kyonna. Kyova olaba ku bashuara yagamba nti idha lam yakun aunu min Allahi lilfata, singa tebubeera buyambi bwa Allah subhanahu wa ta'ala eri muntu yenna, fa awwalu ma yujna alayhi ijtihadu, ekisooka okubeera nga kikulyamu olukwe oba ekisobola okubeera nga ekisookera ddala okubeera nga kikumalamu amaanyi ge maanyi gossaamu okubeera nga otuuka ku kintu kyonna. Kitegeezebwamu nkyaba muganda mpuliriza nti buli kintu kyonna kyonna kyokola beera nga okyesigamiza eri owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tolowooza nti sente z'olina oba amaanyi g'olina oba amagezi g'olina gagenda okubeera nga gakutuusa ku kintu kyonna oba ekigenderera kyonna ky'olina. Nga Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yali nti ebintu Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa ensozi z'obugagga, naye fa a'rada anha, n'abyesonyiwa naga nti Allah subhanahu wa ta'ala ezo ensozi zonna sizeetaaga, ebbanga limmala nga nina gwe Allah subhanahu wa ta'ala ojja kubeera nga ommalira. Nga bwekityo imaamu atukubiriza okubeera nga naqtadi binnabi sallallahu alaihi wasallama mu mbeera ezifaananako bwe zityo. Ezo zonna sifa za kuwaana Nabbi sallallahu alaihi wasallama, kubanga ebyo byonna bitendo bya buwaanyi. Omuntu okubeera nga teyeekubira mu masanyu ga nsi, omuntu okubeera nga ayitiriza okusaala ekiro, omuntu okubeera nga amugumiikiriza mu mbeera gy'alimu ey'obwavu n'ey'akanyiwo konna ng'akimanya Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga amumalira. Imaamu yeeyongerayo n'atugamba nti wa kayfa tad'u ila ad-dunya daruratu man lawlaahu lam tukhraj ad-dunya min al-'adami. N'agamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam huna kayfa لاستفهام إنكاري بمعنى النفي. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayinza atya okwegomba eddunya, kubanga Jibril yamuleetera ensozi n'amubuuza nti zikufuulire zaabu ne ffeeza. Naye imaamu agamba nti kaifa tad'u ila dunya,
kaifa kisoboka kitya okubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam ayinza okusaba eddunya, ayinza okwegomba ebyobugagga by'eddunya, okubeera nga muhtajan ilay, okubanga mwetaavu ku bintu byonna ebiri ku dunya, okubeera nga mwetaavu okufuna ssente, okubanga mwetaavu ku bintu byonna ebiri ku nsi, nga lawlaahu lam tukhraj eddunya min aladami, nga singa teyali Nabbi sallallahu alaihi wasallam byonna ebiri ku nsi Allah subhanahu wa ta'ala teyandibitonze, byonna ebiri ku nsi tebyandibaddewo, byonna ebiri ku nsi singa si Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kye yamuwa, bina binna Allah teyandisizaawo nsozi, teyandisizaawo nyanja, teyandisizaawo bintu byonna by'omuntu owa bulijjo byayinza okubeera nga yeegomba. Imaamu al-Busiri amakulu gano ag'okubeera nga yagamba nti lawlaahu lam tukhraj eddunya min aladami, singa teyali Nabbi sallallahu alaihi wasallam ebintu byonna Mungu teyandibitonze oba teyandibisizaawo. Yagajja mu hadithin akhrajahu al-Imaamu al-Bayhaqi wa rawaahu al-Hakim. Imaamu al-Bayhaqi natuga hadithi gye yaleeta ti Sayyidina Adam alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamala okubeera nga yamuteeka mu ggulu n'abeera nga yagwa mu nsobi n'alya omuti Allah subhanahu wa ta'ala gwe yamugaana ti Adam alayhi salatu wassalam yalaba ku arushi ya Mungu nga Allah awandiseeko la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nga Allah awandiseeko nti teri kisinzibwa Allah ni nabbi okujjako Allah ni Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbaka wa Allah. Adam alayhi salatu wassalam n'asaba Allah nti Allah nkusaba onsonyiwe ku lw'oyo gwe wawandiika ku arushi ye. Allah n'amugamba nti ghafartu lak, kusonyiye, walawlaahu ma khalaqtuk, era singa teyali oyo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sandibadde nga nkutonda. Oluganda tupuliriza bayita eno eyinza okusumbuwa gwe muganda nga mpuliriza, oba omuntu yenna ayinza okuba nga asumbuyibwa n'ebigambo bino n'agamba nti ekyo kigambo kifaananamu kya shiriki. Omuntu ogamba otya nti singa teyali Nabbi sallallahu alaihi wasallam Mungu teyanditonze bantu oba teyanditonze majini oba nti teyandikoze ekifaananako nebwekityo, oyo abeera shiriki. Nga abantu abasinga bwe bagamba nti Nabbi ekigambo ekyo Imaamu kye yayogera shiriki billah, kubeera nga kugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Naye abooluganda, wano waliwo nukuta muhimma jiddan, ensonga nkulu gye tulina okubeera nga tutunuulira. Hadithi eno yayogerwa abamanyi ba hadithi omuli al-Imaamu al-Hakim wa sahhahahu. Imaamu al-Hakim yaleeta hadithi eno n'agamba nti ntuufu, n'abalala abagihakamako nti ntuufu. Naye ne mu kubeera nga bagihakamako nti ntuufu, amaanatan ilmiya tukyogera mu kubeera nga tutuusa obwesimba oba ilmu nti waliwo mu bamanyi ate nga nabo banene mu Busiraamu abagamba nti hadithi eyo eri dhaifu, hadithi eyo nnafu. Era abamu omuli al-Hafiz al-Dhahabi ne batuuka okugamba nti eyo hadithi eri mawduu, hadithi njweteke ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam, yani Nabbi sallallahu alaihi wasallam tayogerangako bigambo bifaananako bwe bityo. Naye waliwo qaida eri maarufa mu mustalahu al-hadith egamba nti la yalzam min da'fi as-sanad da'fi al-matn, tekitegeezangako nti sanadi oba olujegere olujiddemu hadithi bwe lubeera nga lunafu, nga amakubo hadithi mwe yajjiramu manafu, nekitegeezaamu nti n'ebigambo ebyayogerwa mu hadithi bisobola okubeera nga binafu. Njagala okubeera nga mbasomerako ku wano malmahun akantu katono nnyo. Hadithi eno eraga nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam singa teyali Nabbi tigandionedwa ensi, nga Imaamu al-Busiri aga nti lawlaahu lam tukhraj ad-dunya min al-adami, singa teyali Nabbi ensi Allah subhanahu wa ta'ala teyangitonze. Hadithi eno akhrajahu al-Hakim, Imaamu al-Hakim yagireeta mu kitabo kye wa sahhahahu, n'agamba nti hadithi ntuufu, n'agamba nti hadithi eno ntuufu. إلى إمام القسطلاني وإمام الزرقاني وإمام السبكي باجي نقل كإمام الحاكم
ne Imam As-Suyuti najileta fil khasa'is najileta na kitabu che Ar-Riyad na ila najila mulaku wa sahhahu al-Imam Al-Qastallani ne Imam Al-Qastallani ne najileta kitabu che Kitab Al-Mawahib ne na gamba anti hadithi ntufu wa ghayruhu min a'immati hadha ash-sha'n naba man yabala kama rawahu al-Imam Al-Hafiz Al-Bayhaqi Imam Al-Bayhaqi ومقبل تحديث ne fi dalail an-nubuwah mushtabache دلائل النبوة مشتبه يا قامتي لا يرو فيها الموضوعات مشتبه تالي تمو حديثي جاني موضوع قان جوتي كن نبي نبي فنانا كوبي نابا فنانا كوبي باتو هبالي تحديثين وقانت حديثين توف نيلا قوي باق بنابا وقامت حديثين توف إلا والوا بالي تحديثين وقانت حديث النفو ومولي إمام الذهبي وغيره ناب فانا تلي إمام الذهبي قال حديثي يعني موضوع حديث جوتك يكون النبي صلى الله عليه وسلم تيجو كده أبا نبقى أنت حديث نفو أبا نبقى أنت حديث يعني منكر نبي فانا كم بيبيتو إيش كلاجا أنت حديثين يعني مختلف فيها يعني يوم كانوا وقتي وابماني مبتوف بايو نوبتا مبتوف بايو هذا من ناحية السند وخذوا هذا الملمح العظيم انتي ابي النبي ابيو كده من ناحية السند انتي اولي جيجيرا حديثين وريجيرام سيرو توف نينغا تبنى بكو كده كبيغامو بيدي مضمون في الحديث ابيغامو ابيدي محديث نايه okujjira yo ekikulaga nti amatini kirala ne sanadi kirala omukubagamba hadithi eno nti nafu ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah tabarak wa ta'ala anhu wanga yeye atukano ganje laysa hadithan sina hadithi ila la yu'lamu qailu tamanyi kidwani yajogera ila tayna aslu niyati niwankubadde yagamba nti hadithi li mawdu' ila tamanyi kidwani yajogera ate Imam Ibn Taymiyyah nafsa Imam Ibn Taymiyyah kenyini Imam yagamba nti ebigambo ebyo bisobola okubeera nga yuhmal ala wajhin sahih bisobola okubeera nga bitegeererwa ku lutegeero olutuufu yagala okubeera nga mbasomera ebimu ku bigambo byayogera yagamba nti wa Muhammadun sayyidu walad Adam wa afdalu al-khalqi wa akramuhum alayhi نبي صلى الله عليه وسلم ده كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد 11 في صفحة 96 نبي قام بي المجتبى ابن تيمية مجموع الفتاوى مجلد وقوكم من وقومه كوبيجيا شندم مكاغا يقانتي محمد نبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يه كبكا وانا دام بنا وأفضل الخلق إلى تشتون لشاء الله سبحانه وتعالى اشتنقوك بيشرونجي وأكرمهم عليه إليك سنقوك بانشيوا ما سقى الله ومن هنا ناقام إلى ونو نيني وكبان النبي صلى الله عليه وسلم يشتون لشاء الله سنقوك بيشرون إليك تشتيبا ما سقى ومن هنا قال من قال إن الله خلق من أجله العالم إلى ونو وسينزل ومونتو يناقام أنت الله سبحانه وتعالى يتون دينسين يبدكو كروره أو أنه لولاه لما خلق عرشا ولا كرسيا ولا سماء ولا أرضا ولا شمسا ولا قمرا إلى ونوفو منتوك قامات النبي صلى الله عليه وسلم يا النبي الله تيان تونزي عرشي ودين تبي ودين سي ودي قرو ودوم سنة ودشي ودي المنيني إلى ناقاما انظر هنا ماذا يقول لكن ليس هذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صحيحا ولا ضعيفا نقولت نيبي قاموا بينه يا إمام ابن تيمية لا بنتي سي حديثي ودين كنت توفو ودين النفو يا ابي قاموا بينه لا بنتي سي حديث ولم ينقله أحد من أهل العلم بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى توالي موتوينا يبيو كده مبنى حديثي ونو ikigambo kino kinzo kubiranga kirimo obutali butuufu kubanga tula binti Imam al-Hakim وهو من أهل الحديث والإمام البيهقي وهو من أهل الحديث نقلوا هذا الحديث وصححوه رغم اختلافهم معه انتي نوع كبدبا يوكان نيبو ذكروا هذا الحديث ومنهم الحافظ البيهقي والإمام السيوطي والإمام الحاكم
والإمام القسطلاني ذكروا هذا الحديث باقي حديثين نبلغ حديثي رغم يعني اختلافهم في تصحيحه وفي تضعيفه وجيك chokubera nga baya ukana mchokubera anti mtufu bannafu neba jogera nibalaga hadithi katuwano يعني يستدرك على الشيخ وكبير لم ينقله أحد من أهل العلم بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ني إمام ابن تيمية طلبت نوانكو دينغا لا يرى أن هذا حديثا نوانكو دينغا لا بانتي نسي حديث نياغا مانتي ويمكن ده كلامه نغانت نايه تسهولا أن يفسر بوجه صحيح وكبير أنجي بيغامبو بينو تبيفون لا كوندبا انتوف نغان كقوله تعالى ngokubera nga Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an yagandi wasakhkhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ard Allah subhanahu wa ta'ala fabali kunsi yatuterawo ebyo nebiri munsi nebiri mugulunga byaffe wasakhkhara lakum al-fulka litajriya fi al-bahri bi amri ne ayat fanana ko bezito nagamba nti ne wa amthalu dhalika min al-ayat allati yubayyin fiha anna Allah khalaqa al-makhluqat li bani adam ومعلوم أن لله فيها حكما عظيما غير ذلك وأعظم من ذلك لكن يبين لبني آدم ما فيها من المنفعة وما أسبغ عليه من النعمة. الله سبحانه وتعالى تقامنتي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. الله سبحانه وتعالى يبيني منسبينا نبيني مقول يبيت فولي لانغا بيفي تشتكي زانتي الله سبحانه وتعالى تينا يحك ما دلا وبتاينا يتجندira kirala kiyatonza nsi naggulu wabula omuntu akukyogera ekyo mimbabi taghlib ulaga nti amakulu agasinga okubeerawo ngekubeera nti ebintu bino Allah yabitonda nga bigenda kuyamba ki bantu bali munsi nenga Allah subhanahu wa ta'ala ayina ebigenderera ebirala byakola ki byagenderera mu kutonda ensi neggulu nawe kityo omuntu agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yatonda النبي صلى الله يتوندي قولوا ننسي قال إمام البوصيري وقالت لولاه لم تخرج الدنيا من العدم سنقاتي يا النبي صلى الله عليه وسلم الله تياندي تونزنسي نبي لم ونو أبا جزاكو كن ينيلاتي النبي صلى الله عليه وسلم أقصى الغايات النبي صلى الله عليه وسلم تيجيندري ليشكرو مكتوندي وكويبتوندي بالنبي النا وانغا هو سيد ولد آدم وهو خير خلق الله كلهم تشتوني شاء الله تشسنغو كبيرانغا جاغالا وبيشتوني شاء الله تشسنغو كبيرانغا شكرو إمام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى يبيغان بيبي يبواتو بيبيتغيرا إلا تيارما مشرك إلا تياغاما nti yenna yegera ebigambo ebyo aba ayogedde shiriki ate nga si yekka eyalaba ebigambo ebyo nti si shiriki mu byomwe muli al-Hafidh as-Suyuti mu byomwe muli al-Imam al-Khatib ash-Shirbini nga kangezeeko okubeera nga basomera ebigambo ebyo amanatan ilmiya kubeera nga wagala kubajjira ekifaananyi nti omuntu yenna takugambanga nti oyo shiriki kubanga abaasoma ebigambo ebifaananako bityo bamanyi mu bamanyi b'Obusiraamu era ne babissa mu bitabo byabwe ne batagambako nti oyo shiriki mu bo mwe muli al-Imam al-Khatib ash-Shirbini والإمام الثعلبي في الكشف والبيان للثعلبي يليت بيغان بيبيو نابيفون لكو وجهي جابي بلا كونتي ندوفو ناتغاما انت مولي مشرك منهم الإمام الآلوسي في تفسير الإمام الآلوسي ني يليت بيغان بيبي فانا بيبي تونتي لولاه الله سبحانه وتعالى سنغاتي يالين نبي التياني تونزين سيوا وغير ذلك قاموا بوما مولي إمام الرازي في تفسير إمام فخر الدين الرازي ومولي إمام النيسابوري في كتابه غرائب القرآن ورغائب الفرقان مبوما مولي الإمام الآجوري في كتابه في الشريعة للآجوري مبوما مولي القاضي عياض كتاب الشفاء مبوم ومولي إمام الجوزي في كتابه بستان الواعظين ورياض السامعين مبوم ومولي إمام ابن رجب الحنبلي في كتابه لطائف المعارف مبوم ومولي الإمام السيوطي في كتابه خصائص الكبرى مبوم ومولي إمام القسطلاني في كتابه مواهب اللدنية مبوم ومولي إمام الحلبي صاحب السيرة مبوم ومولي إمام ابن عجيبة في كتابه البحر المديد وغيره من العلماء
n'abafaananako bwe batyo olw'obudde tuyinza obutabasoma bonna nga baleeta ebigambo ebifaananako nga Imaamu al-Busiri kyayogera nti lawlaahu lam tukhraji dunya min al-adami, naye mu bo abra al-qurun tekuli n'omu yagamba nti hatha shirkun hatha kalamun fihi shirku wa hatha raddun ala man yaz'um anna fi hatha al-kalam shirkun. Okwo kubeera kuzzaayo bigambo bya muntu yenna yenna abeera nga ayinza okuba ekirowoozo kyonna ekigamba nti ebigambo ebya Imaamu al-Busiri biri mu shiriki oba okugattako Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga abo bonna bamanyi banene mu Busiraamu abayogera ebigambo ebyo ne batagambako nti muli mu shiriku n'ebifaananako bwe bityo. Wautikum malmahan akhiran, kambawo ekisembayo ku nsonga eyo tweyongereyo mu kubeera nga tunnyonnyola ebigambo bya Imaamu al-Busiri. Mu ilmu ya balagha mulimu kye bayita husnu ta'lil. Husnu ta'lil maana husnu ta'lil kitegeeza nti shaa'iru oba omuntu wa adab ayinza okujja n'agamba nti lawla jamaluk, singa tebubadde bulungi bwoggwe lama nazalat al-matar, enkuba teyandikoze eki, enkuba teyanditonnye. Naye bw'osoma mu ilmu ya balagha kiki baba bategeeza ne husnu ta'lil, baba bategeeza nti ono ayogedde ekigambo kino tategeezezzaamu haqiiqa ya kigambo kino kyayogedde oba bwennyini wa bigambo bino bwayogedde, wabula agendeddemu kuwaana ono gwayogeddeko ebigambo bino. Singa tebubadde bulungi bwo enkuba teyanditonnye, ekitegeeza nti oli mulungi nnyo otusaina okuleetera enkuba okubeera ng'etonnya. Naye aba tategeeza nti obulungi bwe buleetedde enkuba okola ki, okubeera ng'etonnya, wabula agendereddemu kubeera nga muwaana. Ebintu ebifaananako bwe bityo bimanyiddwa mu lulimi Oluwarabu, olulimi Qur'ani mwe yajjira ne hadiisi za Nabbi sallallahu alaihi wasallam, olulimi lwennyini nnyini Imaamu al-Busiri bwe yawandiikiramu baiti zino. Kye twatandika nakyo nga tutandika okusharaha ekitabo kino nti mmanyi bagamba nti min usuli takfir, ebimu ku bireetera abantu okubeera nga bakaafuwaza bannaabwe aljahlu billugha, okubeera nga bakendeevu nnyo mu kubeera nga bamanya olulimi Oluwarabu. So wategeera olulimi Oluwarabu n'ebifaananako bwe bityo toyinza kubeera nga tahkumu ala sheikh bilkufri wa shirk, okubeera nga olamula ku seeka okubanga yagamba nti lawlaahu, singa tiyali Nabbi sallallahu alaihi wasallama lam tukhraji dunya min al-adami. Tweyongerayo ne baiti eneddako Imaamu wanaatandika kuva ekitabo kyonna we kyatandika lam yusarrih bismi nabi sallallahu alaihi wasallam, tayogeranga ku linnya, yali tannaba kutuuka kwatula linnya lya Nabbi sallallahu alaihi wasallam sarahatan. Ono Imaamu n'atuuka okubeera nga ayogera ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sayyidul kawnaini wathaqalain, mazima Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul kawnaini wathaqalain, ye kabaka we ensi ne akhira. Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa ekitiibwa ku nsi ne ku akhira, okubanga ku dunya kyekitonde kya Allah subhanahu wa ta'ala ekisinga obulungi, ne ku akhira abantu bonna bagenda kunoonya ababawolereza, bagende ewa buli nabbi yenna yenna nga abagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala anyiiza olunaku olwaleero olunyiga lwatanyiganga, paka bwe balituuka eri nabbi n'abagamba nti ana laha, mazima ddala mwaluddewo dda, ekyo kyabadde kirina kuba kyange. Kati Imaamu awaana nabbi n'agamba nti huwa sayyidul kawnain, Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa ekitiibwa ku nsi ne ku akhira, wathaqalain, era ye kabaka ye kitonde kya Allah ekisinga okubeera ekirungi mu majinni n'abantu, walfariqain min urbin wa min ajami, era Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasinga mu bantu bonna, mu bawarabu n'abateri bawarabu. Nayongerayo n'agamba nti era Nabbi sallallahu alaihi wasallam okujjirayo ekifaananyi ekyo nti sayyidu walad adam oba ye sayyidul khalq, ye kabaka w'ebitonde byonna. Ye hadithi eyatuleetebwa Imaamu Muslim fi sahihi, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti wabu'ithtu ila al-khalqi kaffatan, Allah subhanahu wa ta'ala yantumira ebitonde byonna, omuli abantu n'abajinni, omuli ebiyenje, omuli buli kitonde ekiyitibwa nti kitonde Allah subhanahu wa ta'ala yekitonda.
era kikulaga ekyo Allah subhanahu wa ta'ala mwaga nti wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Allah teyamussa oba teyamutuma gyetuli okujjako nga rahmatan lilalamin. Walalam wa kullu ma siwa Allah, buli ekitali Allah alam. Kan nabi sallallahu kullu ma siwa Allah fannabiyu sallallahu alaihi wasallam rahmatan lah. Buli ekitali Allah subhanahu wa ta'ala nabi sallallahu alaihi wasallam kyakusaasira gye kiri min aljamad, mulimu ebyo ebitassa n'ebisa n'ebifaananako bwe bityo. Imam agamba nti Muhammadun sayyidul kawnaini wathaqalaini walfariqaini min urubin wa min ajami. Nabi sallallahu alaihi wasallam yekyo kitonde kya Allah ekisinga okubanga kyakitiibwa ku nsi ne ku akhira ne mu majinni n'abantu ne mu bawarabu n'abatali bawarabu. Nagamba nti nabiyuna al-amiru nahi, nabbi waffe ono gwempaana nabbi Imam al-Busiri agamba nti nabiyuna al-amiru nahi, oyo nabbi sallallahu alaihi wasallam alladhi ya'muruna, oyo atulagira anillahi subhanahu wa ta'ala, nga atulagira ebiragiro ebyo nga biva wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa yanhana, era n'abaako byatugaana nga Allah subhanahu wa ta'ala yamutumye okubeera nga abitugaana. Agamba nti fala ahadun, teriyo muntu yenna abarra fi qawlin la minhu wala na'amin, yani asdaqu fi qawlin la minhu wala na'amin. Teriyo muntu yenna, nabi sallallahu alaihi wasallam atugaana okubeera nga tukola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatayagala, era n'atulagira okubeera nga tukola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala. Nti Imam amuwaana naga nti fala ahadun abarra fi qawlin la minhu wala na'am, teriyo muntu asinga nabi sallallahu alaihi wasallam mazima mukubeera nga atugaana okubaako ekibi kyetukola oba nga atulagira okubaako ekirungi kyetukola. Fakullu ma ya'muruna bihi sallallahu alaihi wasallam fihi khairun, buli kirungi nabi sallallahu alaihi wasallam kyeyatulagira mulimu ekirungi. Wa fi kulli ma yanhana anhu sallallahu alaihi wasallam fihi sharru, na buli kibi nabi sallallahu alaihi wasallam kyeyatugaana mulimu obubi obulimu. Kyova olabanga nabi sallallahu alaihi wasallam okumuwaana nti abarra fi qawlin, tewaliyo omuntu amusinga bwesigwa oba mazima mu bigambo bye. Ebyo byonna babimuwaanako nabi sallallahu alaihi wasallam nga tannaba nakutumibwa. Tolaba we yajja olunaku sallallahu alaihi wasallam nayimirira ku lusozi n'ababuuza Abakuraishi nti singa nzija ne mbagamba nti emabega w'olusozi luno waliyo ekisolo kyagala kubeera nga bamulya, bamugamba batya? Bamugamba nti ma jarrabna alayka kadhiban qat, tetukuwulirangamu bulimba bwonna bukyanga tutandika okubeera naawe. Era kana Yusuf bisadiq al-amin qabla al-bi'tha, nabi sallallahu alaihi wasallam bamuwaananga hatta n'Abakuraish abakufaaru nga tannaba nakutumibwa ti musajja mwesigwa wa mazima takola bukumpanya. Kati Imam al-Busiri yali amuwaana n'orede ekiri thabitun fil ahadith, ekyo orede ekiriko obujulizi mu hadisi za nabi sallallahu alaihi wasallam. Nayogera n'amuwaana naga nti huwa al-habibu, nabi yofono gwe twogerako huwa al-habib, huwa al-mahbub, huwa al-habibu alladhi turja shafa'atuhu. nabi sallallahu alaihi wasallam huwa al-mahbub, قد تفسر هنا بمعنى اسم المفعول أو بمعنى اسم الفاعل. النبي صلى الله عليه وسلم هو المحبوب، يمواغلوا ما سوغو اشتيبا الله سبحانه وتعالى، oba yemwagalwa maaso gaffe oyo tulina okubeera nga tulina okwagala. Wanga lunaku lumu Sayyidina Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu yajja eri nabi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti ya Rasulallah, la anta ahabbu ilayya min mali wa waladi wannasi ajma'ina duna nafsi. Nabbi wange gwe mukama wange nabbi, nkwagala nnyo okusinga wenjagala emaali yange, n'okusinga wenjagala abaana bange, n'okusinga wenjagala abantu bonna, naye okujjako omwoyo gwange ngwagala nnyo okusinga wenkwagala. Nabi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti la yakmulu imanuka hatta akuna ahabba ilayka min nafsika allati bayna janbayka, tojja kujjuza imaani yo Umar paka nga kiseera kituuse nga nze mwagalwa gy'oli n'okusinga omwoyo gwo gw'olina. Umar n'amugamba al'ana anta ahabbu ilayya min nafsi. Kati Nabi sallallahu alaihi wasallam abo bogambe booto kitegeeza kati gwe gwenjagala okusinga nga wenneeyagala. Nabi sallallahu alaihi wasallam kwe kumugamba nti qad kamula idhan imanuka,
mazima ddala obanga otuuse ku daraja ekituuka okubeera nga gwe gwenjagala nze gwoyagala okusinga woyagala ekintu kyonna imaani yebeera nga ejjudde. Kati Imaamu al-Busiri kyamuwaana nakyo naga nti huwa al-habib, yoyo omwagalwa gwe twagala gwe tulina okwagala, alladhi turja shafaa'atuhu, oyo gwe tusuubira okubeera nga yawma al-qiyama agenda kubeera nga atuwolereza likulli hawlin, nga nabbi sallallahu alaihi wasallam agenda kubeera nga atuwolereza min kulli amrin, mu nsonga yonna nga yukhawifuna, ngegenda kubeera nga etutiisa yawma al-qiyama omuli omuliro n'ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Agenda kubeera nga turja shafaa'atuhu likulli hawlin, tusuubira Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga agenda kutusaasira kula shafaa'a ya nabbi olw'okuwolereza kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam likulli hawlin, ku buli kyonna ekigenda okubeera nga tusuubira okubeera nga kigenda tutiisa yawma al-qiyama. likulli hawlin min al-ahwal, wal ahwal bimaana al-amru al-mufzi', ekintu kyonna nga kitiisa obanga kikanga, nabbi sallallahu alaihi wasallam agenda kubeera nga atuwolereza yawma al-qiyama okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala akitutaasa. muqtahimin likulli hawlin min al-ahwali muqtahimin, nabbi sallallahu alaihi wasallam agenda kutuwolereza yawma al-qiyama kwebyo byonna bye tunaatya oba bye tutya omuli omuliro n'ebibonerezo bya Allah. wa min kulli amrin mufzi', na buli kintu kyonna ekiyinza otutukanga yawma al-qiyama nga muqtahimin, nga kiri waaqi'un, nga kigenda kubeera nga kituukawo yawma al-qiyama. Imam bw'atyo waawaana nabbi sallallahu alaihi wasallam nti ye mwagalo gwe tulina okwagala olw'ensonga nti Allah subhanahu wa ta'ala narju, tusuubira okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga atubonereza atutaasa n'okuwolerezebwa kwe yawma al-qiyama. wano nno waliwo malmahun azim, waliwo ensonga enkulu gye tulina okubeera nga tutunuulira. lwaki Imaamu al-Busiri abbara birraja, lwaki bwe yali ayogera ku shafaa'a ya nabbi sallallahu alaihi wasallam yakozesa ekigambo nti narju, tugenda kubeera nga tusuubira busuubuzi, ma anna shafaa'atahu sallallahu alaihi wasallam maqtu'un fiha, ng'ate tukakasiza ddala nti okuwolereza kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam tekuliimu kubuusabuusa kwonna kujja kubeera yawma al-qiyama ku lw'obujulizi obuli mu ahadithi za nabbi sallallahu alaihi wasallam entuufu. Imaamu wanannyonnyola naga nti imaamu yakozesa إنما عبر بالرجاء مع أن شفاعته صلى الله عليه وسلم مقطوع بها إشارة إلى أنه لا ينبغي للشخص أن ينهمك في المعاصي ويتكل على الشفاعة. kubeera nga yali agezaako imaamu kulaga nti tekigwanidde muntu kubeera nga abbinkira mu mazambi oba okubeera nga ayitiriza okubeera nga akola amazambi ng'agenda kwesigulira bwesigulizi kuwolereza kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Tekigwanidde gwe muganda wange ampuliriza okubeera nga olw'okuba nti okimanyi nabbi sallallahu alaihi wasallam ajja kuwolereza yawma al-qiyama okubeera nga weegalabanja mu kubeera nga okola amazambi. Era zizimu kasida ezinyumizi ezitera okuwanibwa nazo nabbi sallallahu alaihi wasallam, ekigambo kyebatera abakadde baffe okubeera nga basoma naga nti ishfa' ila Allahi يوم القيامة لو كنا نرتكب المحرم، تسب النبي صلى الله عليه وسلم وبا نرجو الشفاعة يوم القيامة تسبيل الله سبحانه وتعالى وكبير أنغا أجينا كتوليزا يوم القيامة لو كنا نرتكب المحرم. دعاتي باكو زي سيشيغامو لو يلي حرف الامتناع، حرف وبني كتا إلى غانتي اتشندو تشيجوغي دعا كتشيجينا تشيجا كبيراو kwagala kunnyonnyola gwe muganda wange awuliriza ebigambo bwe bityo nti wadde osuubira nabbi sallallahu alaihi wasallam okubeera nga akuwolereza yawma al-qiyama tekitegeeza kubeera nga obbinkira mu mazambi. Hatha narjuh, ekyo tukisuubira nti Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga atusaasira yawma al-qiyama, naye ate tekitegeeza kubeera nga mwanadamu obbinkira mu kubeera nga okola amazambi amayitirivu. huwa al-habib alladhi turja shafaa'atuhu, nabbi sallallahu alaihi wasallam ye nabbi sallallahu alaihi wasallam omwagalo gwe tulina okwagala olw'okubeera nga tusuubira yawma al-qiyama ti agenda kubeera nga atuwolereza mu ebyo byonna bye tusuubira okubeera nga bitutiisa era bye tusuubira okubeera nga
bijja kubeera nga bitukanga yauma alqiyama. Imaamu yeyongerayo n'agamba nti daa ila Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daa ila Allah, yatukoola gwe muganda nga mpuliriza okubeera nga tudda eri owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, okubeera nga tukola ebyo byayagala, okubeera nga twewala ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatayagala. Wano amuwaana okubeera nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali daai, eri mukowooze eri okubeera nga abantu bakola ebyo owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala byayagala. N'agamba nti falmustamsikuuna bihi, bonna bonna abeekwata ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama byeyalagira, bonna ne beekwata ku sunna ze, ne beekwata ku awamiru ze, ne beesonyiwa nawaahizu Nabbi sallallahu alaihi wasallama ze yabagaana. Yagamba nti mustamsikuuna, mazima ddala abo beekutte bihablin, beekutte ku nsonga, assabab beekutte ku nsonga ghairu munfasimin, ensonga eyo oba beekutte ku muguwa ogugenda okubeera nga tegukutukawo ila yaumi alqiyama, beekutte ku nsonga eyo egenda okubeera nga ebataasa maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Era kyetukubiriza nakyo gwe muganda nga mpuliriza nange ayogera okubeera nga twekwata ku Nabbi sallallahu alaihi wasallama, ebyo byeyatulagira, n'okubeera nga twesonyiwa ebyo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama byeyatugaana. Imam yagamba nti daa ila Allah. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakoola gwe muganda wange ampuliriza nange ayogera okubeera nga tukola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala. falmustamsikuuna bihi, abo bonna abakwata ku ebyo byeyabalagira ne beewala n'ebyo byeyabagaana. mustamsikuuna, beekutte ku muguwa ghairu munfasimi, ogenda kubeera nga tegukutukawo, ogenda okubeera nga tegubalyamu lukwe yauma alqiyama. Tujja kubeera nga tetusukkawo wano olunaku olwaleero, tujja kubeera nga tumaliriza ne episode, tujja kubeera nga tumaliriza omulyango guno ne episode yaffe eneebangizeeko. webale kubeera nga mpuliriza. barakallahu fiikum, sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.